ABAEFESO essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa, n'obukkakkamu bwonna n'obuwombeefu, n'okugumiikiriza nga muzibiikirizagananga mu kwagala, nga munyiikira okwekuuma obumu bw'Omwoyo mu kusibibwa n'emirembe. Omubiri guli gumu n'Omwoyo omu, era nga mmwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu olw'okuyitibwa kwammwe. Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu, Katonda omu, Kitaawe wa bonna, afuga byonna, ayita mu byonna, era ali mu byonna. Naye buli muntu muffe yaweebwa ekisa ng'ekigera ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri. Kyava ayogera nti, bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga n'awa abantu ebirabo. Naye ekigambo ekyo nti yalinnya kitegeeza ki wabula okugamba nti era yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi? Eyakka era ye wuuyo yalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna, alyoke ajjuze byonna. Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda n'abayigiriza, olw'okuteekateeka abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, n'olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera Omwana wa Katonda, lwe tulituuka omuntu omukulu okutuuka ku kigero eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Tulemenga okubeera nate abaana abato, nga tuyuuguuma nga tutwalibwa buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu, mu nkwe, olw'okugobereranga okuteesa okw'obulimba. Naye bwe twogeranga amazima mu kwagalana, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe Kristo. Mu oyo omubiri gwonna mwe gugattibwa obulungi ne gunywezebwa awamu, buli nnyingo ng'ereeta ebyayo, ng'okukola mu kigero okwa buli kitundu bwe kuli, omubiri gweyongera okukula olw'okuzimba mu kwagalana. Kyenva njogera kino ne ntegeeza mu Mukama waffe, mwe mulemenga okutambula nate, era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu, nga balina ekizikiza mu magezi gaabwe, nga babooleddwa okuva mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo, obuleetebwa okukakanyala okw'omutima gwabwe. Baafuuka abakakanyavu ne beewaayo mu bwenzi okukolanga eby'obugwagwa bwonna mu kwegomba. Naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo, nsuubira nga mwamuwulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu. Muggyeko omuntu ow'edda agoberera embeera ez'obulamu bwammwe ez'edda, eyayonooneka olw'okwegomba okw'obulimba, era muzzibwe abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe. Mwambale omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kale mwambule obulimba, mwogerenga amazima buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Musunguwalenga so temwonoonanga, enjuba eremenga okugwa nga mukyalina obusungu, so temuwanga bbanga Sitaani. Eyabbanga aleme okubba nate, ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyoke abeerenga n'eky'okumuwa eyeetaaga. Buli kigambo ekivundu kireme okuvanga mu kamwa kammwe, naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba ng'omuntu bwe yeetaaga, abawulira kibawenga ekisa. So temunakuwazanga Omwoyo Omutukuvu owa Katonda eyabateesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna, era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga, era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo.